Emigga ebiri egisibuka mu lusozi lw'Enzooli gizeemu okubooga, amazzi ne ganjalira mu batuuze akawungeezi k'eggulo. Emigga egiwaguza kuliko ogwa Nyamugasani mu ggombolola y'ekyalumba ne Nyamwamba nga guno gusangibwa mu munisipaali y'e Kasese era ng'ogyeko okwanjalira mu bantu amazzi gasudde amayumba n'okwera enguudo ezibadde zaakamala okuddaabirizibwa. We bukeeredde ng'amayumba 4 gagudde ku ttaka okwosaako okusiguukulula emiti gy'amasanyalaze. Amazzi okusinga gakosezza ebyalo okuli Mumbuzi, Congo Quarters, Kizungu, Kisanga n'ebirala. Okusinziira ku batuuze, bangi bakoseddwa amazzi gano era basabye gavumenti okusitukiramu ebataase kuba n'enguudo zeereddwa. Ate nsaba abatuuze abalaba nti bali mu kyano wano amazzi gagenda batuukako basembereyo kubanga obulamu tebwina ki repair. Ile nyumba kile mnaona huko ndio sehemu na hii sehemu masanyalaze inaenda. RDC we Kasese Lieutenant Joe Walusimbi ne Kairi Kambaso amyuka town clerk akakasiza ekibaddewo kyokka nti abakulembeze bakola butaweera okutereeza embeera. Amazzi we gaggwerako eri tegalina bwe gayita bazimbako amayumba kati n'ebizimbe byennyini biba ploti ze baatunda kati zigenda kutwalibwa amazzi. Eky'omukisa omulungi tewannabaayo omuntu yenna afiira mu njege eno okuggyako omukadde omu ennyumba gwegwiridde n'addusibwa mu kalwaliro akali okumpi okufuna obujjanjabi. Enkuba etonnya mu bitundu by'e Kasese etaataganyizza abantu bangi olw'okuviirako okubumbulukuka kw'ettaka era abasinga kati babeera mu nkambi ezaateekebwawo. Enkuba eno yazze ng'esaaga. Ssentebe w'amabuzi Seero Samson Matunga annyonnyodde engeri amazzi gano gye gakosezza abantu. The division opened some roads here and some of the culverts were put in these roads, but now all the roads they are washed away. We are still a little bit lucky that the recently paved roads within within Nyamwamba divisions are still trying to resist. Baluku Deus ng'ono y'omu ku batuuze e Bulembya agamba nti ekiro kyonna bakimaze ku kkubo nga batya okusula mu mayumba gaabwe era ku lw'abanna asabye gavumenti okubadduukirira. Kubanga abantu bali stranded, abalala tebalina byakulya, abalala tebalina wakubeera, abantu ebintu byabwe byonna bigenze kubanga embeera mbi. Omubaka Sowed Kitanywa asabye abantu abali mu bifo ebitakoseddwa okuboddamya bannaabwe abatakyalina wakubeera. The families to absorb their relatives. That is the best option that we are looking at. Gilbert Muhanguzi ne Robert Kule be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.